omuyimbi n'atandika okuyimba oluyimba. Let me give you an example kati nga buguda oba osegeera niwebuuza kati buguda bye biki omwana omuto oli ali mu nasale agenda kukula simanyi buguda simanyi enene biki simanyi enkudi simanyi ekibuusiri ekisododo simanyi mwina kuyimba nga ampaana tegeera because oluyimba lugenda kusigalawo oluyimba lwosobola okuteekamu nga tosobola tuwuliza nazaalawo na mwana wo nga batudde awo kati olwokuba nti abanayuganda sometimes nabo bavaako baagala nnyo ebintu ebyonoonese ebyekisi ate ffe tuteekawo embeera abayimba ennyimba ezitegeera ne batabawa matu you understand so abayimbi baffe wano like ngono wagambye Prince ndino waliwo tulina categories bbiri waliwo abayimbi ne bali abazze bano abasanyusa bazzemu kusanyusa mbanga nga yagenda kujja ayimba awo agambe nti no oyo gaayi ali awo ekyo kigwe agende na trend y'ekigambo ekyo kiba kikola kiriwo yes however bali abasajja abayimba ennyimba kyobala kati olaba bano bonna abaana abaliwo bano bonna abayimbi ayimbayo oluyimba lumu n'abula tuddamu mulaba if you're not lucky enough you cannot come back kati senga TikTok teyaliiwo ebyo byonna byo simanyi nkudi simanyi kibuusiri simanyi biki byonna tebyaliko kyobala kati TikTok etandisa okukomyawo ennyimba z'ababete pologoma ba sebata bani oba oshegera because twagala bintu ebirimu amaki osobola owuliriza ne maama w'oluyimba obadde okimanyi ng'obangamba kafeero mbu yayiyanga oluyimba n'amala ng'omwezi mulamba aluwandiika yes naye ng'obadde okimanyi kaakati omuyimbi nga liri puzzle ayinza okuzuuka obudde buno buwe buti ng'azuukuse n'ayingira studio speed n'ebeerawo n'ateekamu ebigambo owa Buwijjemo wali muti nga yakazuuka n'omugambo mu kiguubu mu ddakiika 3 aba amaze okukola oluyimba naye nga weebuuze yabijjeewa byayigjeeko otegeera olumala n'agenda mu enkya atwale wa batisirizi ng'amazzi talinda enkya ng'atwala mu disco club manyi naye DJ ng'atwala mu club nga naleza akapya bandiza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi lya Asha n'abanamata mwasibye mutya basebo ne bannyabo kansubire nti buli bulungi Life Experience buli tulaba olutuba tubuse tuba tubaleetedde ebyabadde mu weekend ebyabadde mu wiiki ewedde gwe nobunaye kugamba tula kayira banange kaabuuzeeko ate era tumakusandikirawo. Yes, Josh MC, the Amplified King. Mwebale nnyo abasubscribing, abaliking, abacommending. Yeah, Life Experience Uganda tuba tuguse. Prince Liam official. Tuba tuzoolo ku mukutu gwaffe. Mwebale kubanga tusubscribing. Mwebale kubanga tulina tuwa amaanyi. Eddoboozi leero nga tono wabadde wa Mama Kisooto olunaku Mama Kisooto yandese nze nakati nina ekisooto nseerera siri wa kuno naye nga banaye abakyala mugendeko ewa Grace wa Mama Kisooto awo yagudde bambi ekifo ekipyawo opposite KCC offices mugende mufune ekisooto batuganye okumala gwogera ebigambo ebyo ebinene ebyesitaza mugende mufune ekisooto and you try to say serera slipale ate bakati abamu waliwo yagamba mwogera tutubitegeera mubyogere nga biri mu Luganda Luzungu serere okuseerera naye nga bannaye neeyongera okubakulisaayo ababadde wa Mama Kisooto babadde w'amaanyi wa Mama Kisooto mwebale kumulagala mwebale kujja yabadde galo power abakyala nga mwesapootinga nnyo nalabye bati Mami Gadgets mulengera wali nengera ono omukyala Zuzu Fashions nengera ono omukyala omulala bamwitaani ono yabadde happy power kugamba ababaddewo besijjuka
bonna anteira bonna kugamba abakyala supportinga abakyala mwe supportinga nnyo ennaku zino nalabe wono omukyala omulala bamwitaani biki beauty Shina Beauty omumbejja n'akasente omulabe we yanjokyezaayo era sivira yawo nkumanyi mukwano nagambye bakokyeza yanjokyezaayo Shina omumbejja Shina mukulike eyo nnyo wamama Isooto mwebale kumusapootinga mwebale kumwagala mwebale kumwagaliza ekyo kye tuyita okwagaliza naddala abaana ab'obuwala tetweyagaliza ebitutabula bigambo n'abasajja naye wetukola ekyo bane tuba tugenda mu maaso nze nina akagambo kange akagamba bagaga kwagalana bakweroga nakweroga so mwebale kuwagira mama Isooto mwebale kumwagala mwebale kumulagalaavu nze nsanyuka nnyo nga mikwano gyange tugenda mu maaso ng'opaakinze wali nange mpaakinze wano naye omwana omuwala bw'omuyitako like gwe nga weevuga nga ye teyeevuga anyiiga ajja mujjera simanyi lwaki batondoola nnyo jjosha abaana ab'obuwala balina mentality egamba nti omukazi tasobola kwekolera bintu bye era oli agamba omanyi balina obumuruka balina amanya ge baatuuma emmotoka ne balaba omukazi nga yagivuga n'agamba akuba kayita yampomedde okitegedde kaliwa keekanaakatuwano no like wabaawo obumuruka kati nga baataddewo n'engombo obuyarisa obwo abawala bwe bavuga obwo impreza agamba kati akuba kayita yampomedde no guys n'abakazi nabo ssebo they wake up ne bagenda ne banoonya ssente ng'omusajja waazinoonya nga osobola okuyimirira wali eri n'ogula emmotoka n'omukazi asobola ogyegulira on her own money so mentality y'abantu ebyo yabalemeramu nti no abakazi always chovala baogambye kino chovala baogambye nti abawala wawita ku muwala munno ng'avuga emmotoka atavuga n'onooma ebigambo by'ogenda okwogera bigenda kuba omugambo mungi nnyo malaaya yeetonda abimugulidde esiye but girls also have their own properties nowadays usanga omukazi ng'alina ennyumba ye n'emmotoka ye na bizinesi ye ng'eyimiridde okimanyi mu Joshi kati bagifuula abamu banyigana bunyizagamo ako ka Aisha kateka musajja ssente tolina gwatalina tolina naye alina ajja kwagala okusanyusa baawe yes because bino ebintu bya mpanku nange wemba nina olabe Aisha be yakoze ne bamutuulako ne bakola n'emboozi yatadde mu musajja we ssente nze awo situuka obwabo bugenda obbabonyabonya mu bakazi mu abalye nwana nabo sibawe bali Asha njagala atereezeemu si basajja bebawasa no kati olaba kati nawe ozzeeyo mu mentalite y'eri yabali kulwana nnyo givaamu abagamba mbuno bano baloga bano bakola biki bamuwoomedde ebyo malaaya waliwo omuntu nga mu bulamu bwe baawe bulamu bwe omusajja wange tayinza ng'omukazi wabeera bulamu bw'omusajja bana bino ebintu biri opposite omukazi kyasobola okukola n'omusajja asobola okukikola twakuba tetwagala kwogera nnyo okwogera ebingi si kusinga ate okwogera ebingi asirise teyejusa so ate tugenda gigala naye nga nkamaliriza mbagamba tetugenda gigaziya anti kankubulira bwogigaziya omunaku wakunyiika wali omunaku asanyukira eki teyalidde talina za data essimu gy'alina yakupangirira ezikira bwetaba mu kyaja obulamu maama we mulwadde ali mu kyalo oyulira ebizibu byonna biba bimujjudde kati yalisanyuka bagamba asirize neyejusa kansi nkyali namwe wano labu yange okubaawo nammwe naye nga Asha naava Asha lwadde olunaku lwa mukaaga omuyimbi Joseph Ngoma yadde wali ku cricket oval my crush era nga tetulina kye tumugamba tetulina kye tugenda twakaabye omumwe nalabidde nadde simanyi mbu n'omunene asobola okuvaamu ettondo ly'ezziga abantu nga banene nga mubiri munene waliwo omukyala naye omukazi nga omanyi omuntu omunene buli kyakola kyewunyisa okitegedde ekinene ekyo ekyakaabya amaziga buli omu bwedda akitambulizaako nnyo kamera kyakyuse olaba omuntu ng'ono avaamu ezziga naye nga yo konsati yagikubye
naye mukimanyi nti nno nate sikisuubira bwe nabadde kisuubira waawano Joseph Ngoma talina luyimba lupya wabula ku nnyimba ze enkadde eza gospel abantu bazaagala n'ategeka konsa bayire ye muntu tabadde nnyo mu bantu oba okitegeera nti oba omusangaano omusanga ali mu gospel mungi nnyo no naye yansanyusizza namusanyukiddeko nti yakikubye saawa emu nga abantu babagamba bannange omanyi lwaki abantu bamujjumbidde omusajja oyo ennyimba ze zeyayimba true story bakubye okwata yayimbanga story y'entuufu era wali eri towulira gyagamba maama wange ono mulaba nakula naye byetwayimba byonna yabeerawo mu mbeera myaka 7 gino gy'alina ng'akyasobola okuba ng'ali bw'ati mukama mwebaza era nga twagala okwebaza abantu abagenze ne muwagira Joseph Ngoma Josh abantu bagenze wa Ngoma that was self-explanatory abantu abantu kati ngabo Joseph Ngoma tomulaba tomusanga wantu tokola ki so waba ataddeyo such a thing like that expect people to go and support him and of course abantu munange believers are still available you understand njira abantu bagenda kugenda mu show eya gospel basinge ne secular show oshegedde so kati ekyo kiwaaki abayimbi abalala nti it doesn't mean nti olwokubanga kuba secular okay oli wakabi nnyo Joseph Ngoma huyo from nowhere first time concert you understand ate n'agiteeka ku cricket oval nebeera successful kimanyi tulina aba international abajja wano ne wakuba ekigwawo of course yes naye yakibisse kati just bamwita Karims esimanya biki events naye nga feno muba yakoze stage aba feno events naye nga njala kwebaza abategesi bakoze bulungi naye Joshua w'ekintu ekyabuzeemu Uganda Police yaganye okukwatagana n'abategesi ku mulyango abantu badde bakyali bwe bati naye nga poliisi egamba tetukyayingiza muntu muki jukira ndooza Joshua ogenda otegesa ekivvulu like you have to give that number egenda okubaawo bagenda twagalamu abantu 1,000 jukira tiketi babakeberera wali poliisi gyebwe esobola okubanga eba ebala wali ndooza baatuse ne balaba nga enamba gye baayogedde yakeekoze eki naye nga Ngoma yayimiridde ku stage n'agamba kale munatusonyiwa tufunyeemu okutataganyizibwa katono ku mulyango abantu balina zitiketi tebasobodde kukola ki kuyingira bantu yaga Ngoma yanyoomawo yenyooma oba n'agamba wano we neetaaga Joshi kati nno yabayambye n'abatika yabatika ku hockey grounds kandi naye tewandibadde watono awo anti yabayambye n'abatika ku cricket office yabatika ku hockey grounds abantu baaliyombye abantu baalinyize abantu baaliyombye nnyo Joshi gina ekintu ekirala ekyansanyusizza abayimbi bano abagospel babadde brief Pastor Wilson Bugembe bwedda ayimba oluyimba naga next nategera ekivulu si kiki anti ekyo kyetugamba omuntu ajja ku stage n'ayimba ennyimba ze zonna tetugamba kakati yategesi nannyini kivulu agenda kuyimba ki ekyo kyetugamba abayimbi always oba si gwe nannyini show teweewa nnyo importance kubanga nannyini show yakugambye ojjomu wazze muwerekerako ne woyimba oluyimba olwo just appearance yo yokka bweti nti ozze emala but you cannot come on someone's show noyimba ennyimba 3-4 okyali ku nnyimba omuntu addamu oluyimba lwayimbirwako abantu bamunazira abulumu n'aluddamu ogwokubiri ku show ya munne ku show taliiye si gwe nannyini show bakuyise obeerewo ne Pastor Wilson Bugembe bwedda ali brief ng'alukoonako bw'ati lwakyo tamukyakite next some of our arts are unprofessional n'akuba ennyimba ng'azikutula amanyi show kizi talina kubayimbira kumalayo abayimbi baffe abamu wano e Uganda they are unprofessional bakabi Joshua abayimbi baffe bakabi bo bamanyi bakabi ati kyenkugamba ekyo nti bo nga bo neera basita bo nga bo bakimanyi naye abantu okay bo nga bo bakimanyi naye in reality they are unprofessional. You organize a show noyita abayimbi 5 bajje nze nannyini show Josh tutegese Josh nojja ayagala oyimba ennyimba 4-5
ate n'oyimba n'oteekawo n'embeera nti nzaddako simba ono gundi nga tannayimba. That is unprofessionalism. Otegeka shoyo omutwe omukulu abantu nze ategese abantu bonna babazaawo tuba tulina babazze kulaba nze olunaku lwa Josh bano zibamperekera bakuwerekeze nate emperekeze ne zefuula ate ezagala okulonkinga. We've seen these things happening. Tava ku stage n'ava gwe twasise okulaba talina na budde bugenda kuyimba mumaliza poliisi ebagobye ziweddeeyo olwokubanga oli omuwerekeze yalidde obudde. Anti kati awo wetuterawo organizer abeera ku stage. Abayimbi gwe bamanyi abeerako ba stage managers. Anti abayimbi walemeza mujjako anti mulimu abazibu ssebo kubeerako ba stage managers ku stage. But stage manager naye n'agamba buddako neyimba oluyimba lumu oveeyo. What programming is so many mmeka. Now what happens is balina amaalo. When they come ne batuuka ku stage ne balaba crowd, okay, ne bawa vibe bava ku mulamwa oshegedde, so they go wild ne bava ku mulamwa abaddaziza okuyimba ennyimba. Nalabako omuyimbi omu bajjako ebyuma n'ayimirira n'agamba ndi star mugirako mutya stage ku shetali yiyo okutandika okwogerera ebyo. So abayimbi baffe aba Uganda wano, some of them they are unprofessional. Ate bo bagamba kimenyamu ekyo bakabi tebalina bwakabi bwangu very bad. Naye nga mukulikeeyo ku kigulu kya ngoma bana enkyanyumye kyatunyumidde twakaabye buli luyimba ngoma lwe yayimbye lukwata ku mutima gw'omuntu. Abakyala bakaabye ennyo okusinga abasajja kumiza ddala naddala fe abali mu mbeera embi ddala zikugumya n'ogamba one time njakikuba olaba eno embeera nja giyitamu. So ennyimba bwezi mu butuufu abayimbi singa bategeera ze bandiyimbye ne batatuwemula. N'ensonga endala gye nnyongerezaako ku eyo omukulu minisita owa UCC Nyombi Tembo omukulu oyo yavuddeyo last week yes. Nayogera ku nsonga y'abakojja abatuwemula saagala gigenda munyo kuba twagikola naye nnyongereza ku nsonga gye mbaddeko ey'engoma nti abayimbi bandiyimbye ku luyimba nga lugenda sigalawo ne oli batoliiwo abazzukulu n'abaana bali buwuliza nga ssaawa zino we tuwuliza ennyimba z'akafeero naye abayimbi abamu simanyi bwe mugenda ne mukwata peni n'olupapula lwaki n'otandika okuwemula okuva ku ntandikwa paka oluyimba kuggwayo. Bannange abayimbi omanyi Oshimbo wano tulina abayimbi tulinawo abayimbi ne tubaawo n'abasanyusa abayimbi kati oli agenda kujja ayimbe ku kiriwo katikati oba kiri kitya mu mbeera ki ye kyagenda okuyimba ategeere afune abantu bali attention y'abantu ekiseera ekyo kyabala. Kati waliwo omuntu agenda okujja omuyimbi agenda kuyimba ayimba ku future nga n'alijja alikiraba ngwe ekintu kino Josh kye yayimbako kyali kyamakulu gyebi nga n'essaawa eyo otunulamu ffe nga naffe twefumite kati tuwuliza ennyimba z'akafeero nga tuli awo ne tugamba omusajja n'ebintu yayimbanga eyabiri abantu biri baawo kati weebiri naye ng'ate yayimba buyimbi. Nze n'ekirala abayimbi baava ku mulamwa. Let me tell you, abayimbi baava ku mulamwa. Kati right now omuyimbi kati ogenda n'osanga omuyimbi n'atandika okuyimba oluyimba. Let me give you an example. Kati nga buguda oba osegeera niwebuuza kati buguda bye biki? Omwana omuto oli ali mu nursery simanyi gyali naye agenda kukula simanyi buguda simanyi ennene biki simanyi enkudi simanyi ekibuusiri ekisododo simanyi mwimba kunyimba nga ampaana tegeera because oluyimba lugenda kusigalawo oluyimba lwosobola okuteekamu nga tosobola tuwuliza nazaalawo na mwana wo nga batudde awo. Kati olwokuba nti abannayuganda sometimes nabo bavaako baagala nnyo ebintu ebyonoonese ebyekisi ate ffe tuteekawo embeera abayimba ennyimba ezitegeera ne batabawo amatu. You understand? So abayimbi baffe wano like ngono wagambye Prince
waliwo tulina categories bbiri, waliwo abayimbi ne bali abazze ne bano okusanyusa abasanyusa. bazzemu kusanyusa mbanga Nga yagenda kujja ayimba awo agambe nti no oyo gaayi ali awo ekyo kiggwe agende na trend y'ekigambo ekyo kiba kikola kiriwo. Yes. However bali abasajja bayimba ennyimba kyobola kati olaba bano bonna abaana abaliwo bano bonna abayimbi ayimbayo oluyimba lumu n'abula tuddamu mulaba omusajja if you're not lucky enough you cannot come back on kati senga TikTok teyaliiwo ebyo byonna byo simanyi nkudi simanyi kigusiri simanyi biki byonna tebyaliko kyobola kati TikTok etandise okukomyawo ennyimba z'ababeti pologoma ba sebata bani oba oshegera because twagala bintu ebirimu amaki osobola okuwuliriza ne maama w'oluyimba obadde okimanyi ng'obangamba kafeero yayiyanga oluyimba n'amala ng'omwezi mulamba aluwandiika. Yes. Naye ng'obadde okimanyi kaakati omuyimbi nga liri puzzle ayinza okuzuuka obudde buno buwe buti ng'azukuse n'ayingira studio sipiidi n'ebeerawo n'ateekamu ebigambo owabuwijjemu wali muti nga yakazuuka n'omugamba mu kiguubu mu ddakiika 3 aba amaze okukola oluyimba naye nga weebuuze yabijjeewa byayingyeko otegeera olumala n'agenda mu enkya twali wa batisiruzi ng'amazzi talinga enkya ng'atwala mu disco club omanyi naye DJ ng'atwala mu club nga nalesa akapya ate ennaku zino balina ekintu ekibayambye mbu kale ensi yakyuka buli kimu weekiri sajja babonanga nga studio alina genda gisanga wantu wamu oli azikuke muli manju nagende wa producer ekigoma kino kiwulidde kitya atandikira kuba waliwo tubawulira wano eno nga bamukyazizza nagamba nalimba mu kirabu nisanga wakawala ne kayomba ne kagamba newako olingama nange nentandikira olinga nayimba ate bayimba ekigambo kimu oluyimba paka kuggwako okategedde ne balezo gye bayimbanga oluyimba lwa nebyo byonna byonna tugenza okwogera ekyo tuva wali Joseph ku luyimba lwajja nakwima nowulira nga story Josh story eyagimba dda ne nabo olutuula owulira ebigambo byayimba nga ogambira amazima ddala isi bwetinza bwetambula abantu banyigirizibwa negwe noddawo n'oyimba simanya mwegatte simanya mukole mutya n'ekirala ku nsonga eyo empisa kikulu nnyo obwetowazi abayimbi abasinga tolina kyobagamba sirina kyembagamba naye ate n'ekirala ebintu emu tukoppenga balala ekyokusinziira ekintu kyakoze nti kino ekimpisawo oba kino tekimpisawo mukimanyi nti edda abantu bagendanga okukola konsati zino ng'oli amala kukola stand byegundi ayombye negundi ekibulu kisobola obaawo eba negundi bamuyiridde egundi bamuyiridde kino negwe nga Joseph Ngoma ye teyakozeyo stand bikoze bitya oyo ye muyimbi owa ddala kati gambye abayimbi kati Joseph Ngoma bw'omusanga wana people young to come and see him once he organizes something people will come by the way ate sigamba kino bakyaki bokka be babaddeyo bantu bonna babaddeyo by the way Grace Nakimera yeah kimanyi omulyango watuuse nga tiketi y'ebiri bagamba tuwe etaano abigemaani anti ekyo kibayita omuyimbi nti buli omu ayaayaana ajja alaba engoma oba okitegeera Pastor Wilson Bugembe wategeka show abantu takola stand but people just love him kubanga olaba yakuba Serena yakola show mu weekend show start mu weekend papa you understand papa so no we are talking about gospel music Jino ajja kutekayo show agikube nga abantu bamuyayanira buyaya bakola kintu kimu ndeka jono simanyo no Chariono waliwo Chariono yani ono yeyita president w'abagundi Laneke oyo kati Laneke yayimba luyimba Laneke yayimba luyimba ekibulunga kya lugulu Joshua manyi luyimba kyo Segera sirumanyi naye ayogera nnyo ebikolwa bitono ebigambo bingi Laneke please atulekemu nawe yewumuzeeko kati Laneke kuyigira ku banno kino gospel artist yeyabwewa yeronda njagala Josh twali naawe yali ku federation era ng'ali mu ntalo agamba bamulwanisa teri alina budde bwe gwe Laneke
kati labira okimanyi tulina abasajja baffe betumanya basooka ba president b'abayimbi ba gospel Yes. nga teyetaaga na kumukubako caffeine nga nga bw'avaayo n'agamba nze president Kyekyo. bantu bonna bajja kukkiriza naye munnaye katonda tumalize n'esitole yani yafina mugero Mm. abambi yafiirwa maami we Maama we. last week era yafiirwa maama we banna ekitalo nnyo kitalo ddala twagisaamuko bwisa bwe twakola naawe naye ekyansanyusizza mu ababe baziize saidi yaabo bayitayo kisigula eno Wakisolo Road. side road Ekyansanyusizza mu ekyo nti sindaleera ssanyu bayinako obugugu bano oba omwami omu amannya gezitika Kenny Kenny yabatabula nnyo 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 naye kyansanyusizza nti omu ku baabadde bamubudaabuda esindaleera ne waba pulezidenti w'emukwana empaana y'omusajja teggwa tetulemezaamu ekikigwe empalana y'omusajja kisinziira oba tekirina kwe kisinziira wabula buli kintu kibeera ne bagamba ebigambo bino kinyumya out of my experience empaana y'omusajja teggwa bayize ku bantu abamu abantu amuffeggwa n'okisa n'ogamba owaayo kankite kiggwe naye Sindi yansanyusizza nti ye yabadde abudaabuda ani masanyalaze anti kati Fiina Masanyalaze ne Sindi they are all leaders right now as we speak. Gone are the days they were just artists. They have no posts, they have no nothing. You know, they're only artists. Now, both of them, they are leaders in their capacity. Yeah. So, kati putting everything aside, omusajja blah 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 blah, kati waliwo ekintu kye bayita leadership. Ekibagatta. Yes. Naye tino kati you know what? What come may, buli omu alina okubeererawo munne mu bulungi ne mu bubi. So we give credit to Sindi and Masanyalaze because those days no one teriyagala kutunula ku munne. Okay? Ne kati they came up ne bakula bonna kati balaba abakazi bakulu buli omu ali happily married. Sinakula mu myaka just mu birowoozo buli omu ali happily married gyali oshegera Sindi ali married Fiina ali married so now things went on ne babeera nga balina okuba nga ebyo babikola ki babita so it was such a nice moment okubalaba nti no ekyo kye twagala you know that is the unity that we need ebyo byonna ebyokubeerawo mwekube bla 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 ebyo abantu abatandika ebyo ebintu baali basatu tebigenda kusiga tebigenda kuvaawo it was abantu abatandika ebyo ebintu ebya beefing ebyo big three yes be batandika trend eyo ya beefing and kyabwe teri asobola wano tewali so bano bonna abazze bakirippira buli pizi kiganye they cannot bring it out like the way bali bagayenge gye bakikolamu so summarizing nga ngamba nti unit kyekisinga because there is no way we're going to kusanga Prince omanya abadde abuze agezako kakiga naye ebiseera ebisinga nze ngamba nnyo abantu nti no okwegatta biki so ebintu byokubeerawo nga obwegasi olwanagana bonagamba okwegatta tulinako abasiru bangi era tekibagaana kusiruwala bajja gamba okwegatta bajja kulowooza endowooza endala kale so nolwensonga eyo Prince by the way yali muto nange njimaliriza ngamba bwenti abaana ab'obuwala abasajja bano nze kye namala okuyiga tebatutabula nnyo kuba one time akeera ku makya n'abalekawo nga wekyali ku Masanyalaze naani ne Sindi yabalekawo takyali nabo musigala mulemezaamu empalana abandikoze ebibazimba ebibatwala mu maaso nga muli ku mpalana z'abasajja bano abasajja mubalaba mmere ya lumbe buli omu ali yes mmere ya lumbe buli omu alya ate banaye tetwesirika buli omu ajja kufuna naye nze mbagamba banaye bakazi bannange empalana z'abasajja ng'erimu ebeeremu ekirala naye eri omusajja kireke pozi nga mukwano gwo omanyi waliwo ekyawula omuntu nze waba besiti wange njiremezaamu ngamba gundi teyandibaddeyo ensi etumala so ku nsonga eyo tugimaliriza bwetyo bwetyo no bwe tubeera ku Life Experience Uganda bulungi